ya Mwangattu Adamus Byalugaba arangiridde nti ennaku z'omwezi nga Desemba kkooti lwegenda okuwa ensalawo yaayo obanga ddala abavubuka abawawaabirwa mu musango gw'omusumba Kayanja banakkirizibwa okuyimirira mu kaguli okuwa obujulizi ku musango ogubavunaanibwa ogw'okusaalimbira ku kkanisa y'omusumba Kayanja kwessa okumwogerera ebijweteke nti asiyaga abavubuka. And the ruling in this matter shall come on 20th of December 2024. Bino byonna bibadde mu kiwandiiko omulamuzi kyawadde enjuyi zombiriri oluwaabi n'oluwawaabirwa era nga bano bateekeddwa buli omu okuddamu okulambika mu butongole entambula gye bagenda okutambuzaamu omusango guno ng'olunaku olwaleero ekiwandiiko kino kibaweereddwa kibadde kirambika wa okuva lwe baatandika okuwoza we gutuuse. This matter of Uganda vs. Sergio and 8 others is hereby handed to each advocate representing the parties. You can assist them to get. Enjuyi zombi oluwawaabirwa n'oluwaabi ziteekeddwa okuzzaayo ebiwandiiko mu butongole ebinnyonnyola obutasukka nnaku za mwezi nga 29 omwezi ogwa Novemba ogw'omwaka guno. In this matter by 29th of November 2024 and serve the state who should file his reply by 9th of December 2024 and also serve counsel for the affected person who should refile a rejoinder if any by 12th of December 2024. Oludda oluwawaabirwa nalwo teruteekeddwa kusukka nnaku za mwezi nga 9 Desemba nga terunnaddamu ku ebyo ebinaaba biweereddwayo oludda oluwawaabirwa. Bwe guti omusango mu butongole gwakuddamu okuwulirwa ennaku z'omwezi nga 20 omwezi ogwa Desemba era ng'omulamuzi Byalugaba agamba nti ayagala omwaka guno okuggwako ng'omusango guno guvudde mu ddiiro. Abavubuka abavunaanwa kigambibwa nti omusango baaguza ennaku z'omwezi nga 17 omwezi ogw'omwenda ogw'omwaka ogwa 2021 era nga ku bano kuliko omuvubuka ayitibwa Martin Kagolo, Israeli Waswa, Jamiru Mwanda, Labebu Khalifa